sinzagala tukoze tufunye tubaze nazo netufuna bafuna enswala kibere kinana akadde kamu n'okusinga ebirango kati ogalaganyitiramu n'essente n'ebirango n'essente zifunye olwaleero nga 40 naye mujja bala mu kisango oli ali akyogedde wakyakuja bakuba enduulu naye ibwa kyogedde nako muntu amala kukola twetagayo kukadde obwine emitwalo ena ojja nga tugwetaaga nazo tojjeko biri naye zino zonagamba okwaza abasajja miliyoni emu yagenda okatuma mala yagenda twala mukaaga twagala mukaaga kati twagala ttaano nezigwagwe mukaaga wana mawulire tubadde tulamuteeka mu bajeti y'amawulire tubukadde 16 ate sente tuzogere ezatuka kugamba tunamalayo sente zaffe napadde essimu ya mukulu kamulege yali nze Ssaalongo Sexualeko Emmanuel omuluka Katikkiro asooka Gakyenkima ate minisita by'emizannyo mu kika ky'Enkima tuli wano nga tukubaganya birowoozo tuzze okukubiriza bannaffe ab'ekika ky'Enkima yonna gye muli nga tubakunga tubategeeza nti omupiira guno tufubye okulaba nga tuzannya bulungi era ttiimu yaffe weetuuse tuuse ku famba kakoboza olwekyo mbasaba bannange bazzukulu bange bamala mujje mutukwatireko buli omu Enkima gy'ali abeerewo ajje mu kisaawe okuba enduulu okuba emizira okuba ensaasi ttiimu yaffe eyagala buwagizi omunaabeera abangi jafuna amaanyi agawangula ate era nsaba n'abannaffe byensimbi kubanga ensimbi ezikola byonna ttiimu wetuteetaga obuyambi ensimbi yajja kwebaza bannaffe batuyambeko n'esimenyi mannya gammwe mwemanyi okukosa awagidde ekika ky'Enkima amanyi naye tukyetaaga obuyambi obwensimbi ddala nibusigatte muwendo naye maki etumalako emipiira sente tuwalala bayinza wakozesa nyingi okusinga ffe zetukozesa olwekyo sijjaga nti twagala zino naye sente zetakisa ddala nyingi kyemba mbakubiriza timuje bannange era tuli wano emukulaba wano buli muntu alina kyakoze olwali tubadde mu kusonda sente era bannaffe tuwadde ensimbi olwekyo mbasaba mubeerewo bangi olw'omukaaga essaawa zigenda okubeera ssaawa 6 nga mwanyiridde mu kisaawe era essaawa 9 omupiira gwegugaffe oguddawo era ku luno engabo yaffe kimbasaba mubeerewo bangi ekikulu Enkima yakoma okutwala engabo mu 2018 okuva olwo tugitwalangako naye twegezaamu tubyetabamu ne kuno tufunvubidde efagala engabo tugitwale kubanga abazzukulu b'Enkima mumanyi bwezanya bulungi ate n'olwekyo kuno tulaba nga emamba kakoboza gyetugenda okuzanya nayo tewangulanga ku ngabo kati lwaliyo tulabutwala mu maaso ga beene nga ate batwalako engabo olwekyo ffe bajjajja ba Buganda mutegedde bana ab'Enkima bali eyo mujje mubeerewo mulabe nga tufuna engabo eno mulundi guno nina okukakasa n'okukkiriza nti Enkima ejja kuwangula engabo y'omwaka guno yonna because si Buganda yokka muzzukulu wa Mugema naze mulungamya abavubuka mu Bwakabaka era nze bakiikira mu kiiko lwa Buganda nzakukuba ekisaakaate sanyugireere nti bazzukulu ba Mugema obuvo bwabwe babutegeera era bwe tuba n'abantu abakulu abatuwumbawumba nga Saabaganzi okibakamuki n'abalala tugenda kudda mabega olw'omukaaga luno lwaffe abantu bagenda ne bagamba nti ab'Emmengo tebaliyo ab'Emmengo yaffe abazzukulu olw'ebikolwa byaffe bibiranga Mmengo kakati bwe tuba nga bajjajja ba Buganda bali ku fayiro okuba akakobozi ono bamulage nti ffe bajjajjamu kyetaaga nambazi kyetaaga abantu kwagala nga naali badde ndowooza nti buli omwaka ere bankomazamboko mukibakakatako nenkwembera mujje mu kisaawe nga bukyali ate essuubi lya Buganda Buganda Youth Council akezimbira nkeretanyi CBS Fans Club fenna tubeereyo omupiira guno abantu tebamanyi nti kyekimu ku ntabiro ekiraga amanyi g'Obwakabaka bwa Buganda bw'olaba ebyafaayo by'omupiira guno bikulaga nti ettaafa likweraga nti Obwakabaka bwa Buganda mu nsi yonna oba oli awo okukola ekintu kyoyagala ate n'okulaakulanya ebitone olw'ensonga eyo nsaba omuntu jangu omulinako abantu olina okubeera abakopi mu bulamu bwaffe jangu oyagala ennono byonna nawe osanyukako naye buli kaseera weetalira ku kyalo n'obulwadde bujja kuttira eyo nga totegedde tiwali eddagala eriwonyanga ery'okusekako ng'ate oli kumpi n'Obwakabaka n'abakulembeze olw'ensonga eyo
nebaza olukiiko lwonna olukesipesi nsaba mukama atuwe ekika kino kigaziwe oba oli awo ate abantu bategeere ensiba gyabwe naye nga mwenyinazi nkugumira ngenda kukola so nze ngenda kukola omulimu singa tufuna abavubuka mukamwana ne baba babina universities ne baba gamba nti mu Lutone ndi musanyufu nnyo okuba wano olw'okuba nti ndi musajja Muganda, ndi musajja neddira nkima, olw'okuba nti ekika kyaffe kiteeketeeke bulungi abakikulembera batukulembedde bulungi, tusobodde okuba nga tuwulira ebirango ku rediyo y'Obwakabaka, tusobola okuba nga tujja wano batukunze bulungi. Tusaba n'abantu bonna buli abadde ku mukutu ogwa CBS, ababeera ku mukutu gwa CBS, abasigaddeyo eyo gye bali bajje mu bungi ku Lwomukaaga tusobole okuwagira ekika kyaffe, tulabe nga tusobola okutwala engabo. Twasemba okutwala engabo mu 2018, emyaka giri 7. So tulina ennyonta eyo, tulina ennyonta y'engabo. So nkunga abantu bonna abazzukulu ba Buganda abeddira enkima bonna ku Lwomukaaga muyingire mu kisaawe wankuku mu bungi, saawa zigenda okubeera 6 nga ffena tuyingidde, tubeeyo mu bungi tuwagire ekika kyaffe tusobole okutwala engabo. Neyanza kirina gye kyava mutungo Nakabugo gye twasibuka Wambala ebbira bwe butaka bwaffe ffe bajjajja b'Obuganda tusanyuke tujaguze okuva mu kika ekirungi eky'enkima mwe twasibuka emirimu mu lubiri ewabeere buli kika kirina gwe kyaweebwa jjajja Mugema Naggalabi yasumika Kabaka gwe mulimu gwaffe ffe bajjajja b'Obuganda tusanyuke tujaguze okuva mu kika ekirungi eky'enkima mwe twasibuka jjajja Mugema olw'emirimu gy'egyo katusabe Lukaba kuwangaze ne bazzukulu bo abafuba okuwaayo eky'omuyika kibaweebwenga katuwere mu maaso ga Ibeene Ssebufuga ng'onnantawe tamutaddwamu Wangala okulembera Obuganda alikwaŋŋanga naffe tuli mwaŋŋanga ffe bajjajja b'Obuganda tusanyuke tujaguze okuva mu kika ekirungi eky'enkima mwe twasibuka talya nkima ow'enkima talya ntuma ssenyigu nekooca ennyama Mugema bwafa kudda mulala ab'enkima gwe mubala gwaffe Wangala Ssaabasajja Kabaka. Media Uganda badde wano Mulange Mengo Mugema tegerekera efaino y'ambasaza n'empiira y'ebika ku Lwomukaaga ewankuku ekiro ekika sekitoleko